Olutalo luzzeemu buto wakati wa Kakwenza n'omukulu Geno Muhoozi. Ffena tumanyi nti olunaku olw'eggulo omukulu Kakwenza yatuuse mu kibuga oba yatuuse mu ggwanga erya Bugirimaani asobole okuba nga afuna obubudamu, era nga ekibiina kye yawangulamu awaadi omwaka oguwedde ekimanyiddwa nga PEN kyaddaaki kye kyamurisiivinze okusobola okuba nga atandika obulamu bwe obupya mu ggwanga erya Germany. Naye ate mu mbeera eyo omukulu Kakwenza ffenna tumanyi nti emabegako awo yavaayo n'asuubiza Muhoozi n'amugamba nti mwattu njagala tulabe wakati w'ekkalaamu n'emmundu ki ekisinga, era mu mbeera eyo Kakwenza olwatuuse mu ggwanga erya Bugirimaani ekkalaamu teyasobodde kuba nga agyerabira, era mwattu n'agiggyayo asobole okuba nga ayina ebigambo ebisongovu by'aweereza omukulu Muhoozi. Era mu mbeera eyo omukulu Kakwenza olunaku olwaleero avuddeyo ng'ate aliko n'obumansuka olw'ebigambo by'aweereza mukyala Muhoozi. Sorry. Omukulu Kakwenza avuddeyo n'aba nga amwadressinga bw'ati. Ekitontome kino akitandise bw'ati: Hello Muhoozi, the drunkard Geno decorated with undeserving ranks. Omukulu ono abadde agezaako kwadressinga Muhoozi ng'omusajja omutamiivu, naye ekibuuzo kino omuntu yandigezezaako kyanukulaawo mu komenti. Ani Muhoozi lwaki bamutaminga okubeera omutamiivu? Simanyi oba abakulu bano bazze bamulaba oba abasinga bamumanyi, olw'ensonga nti kati nga nze ffe Projan Media omukulu ono tetumulabangako. So mu mbeera eyo tetujja nnyo bikakasa, naye ng'abasinga bamwadressinga bwe batyo, osanga bo bamulabako. Omukulu Kakwenza n'ayongera ogenda mu maaso n'agamba nti with undeserving ranks, nti omukulu Geno Muhoozi ayina amayinja ag'obwa Geno, amayinja ag'enjawulo ag'amagye, naye nga tagagwana. Kati ebigambo ebizzeeko awo muganda wange bibadde bikambwe nnyo, olw'ensonga nti ogezaako okusomerako ebimu oyinza naawe okwetabukira n'ogamba nagendera ki mu ssomero, olw'ensonga nti ebigambo oluzungu si lungi wabula luyitirivu. Kati ekigambo nga wano kyakozesezza ng'agamba nti give me your palcritudinous missus for a night and I'll gouge her sparkling headlamp pair of globular organs with masochistic affection. Ndowooza owulira ebigambo module eyo nange mbyesomera, naye nga mwattu siina kyentegeddemu okuggyako gezaako kunnyonnyola nti wano yabadde agezaako kutandika okusaba Muhoozi mukyala we. Yavuddeyo olw'ensonga nti w'otunuulira posti eno eri ku Facebook ku kibanja kye ekya Kakwenza Lukira Bashaija. Posti eno Kakwenza yabadde agezaako okusaba Muhoozi mukyala we, naye abeeko byamutuusaako okusinziira ku bye byamutuusaako, olw'ensonga nti osoma mu kitontome kino mulimu we yagambidde nti yeah, give me this consort for a night and I'll jazz verandas of her pam with my voracious imprisoned phallus that you saw and I'll drill out all the juices from there in. Ndowooza owulira ebigambo ebikambwe, naye nga byonna byonna ogezaako obyanalyzinga. Omukulu ono yabadde agezaako okulumba Muhoozi mukyala wa Muhoozi, ng'agezaako okuteekawo embeera nti naye yeetaaga amumuweemu agende okumumuddiza nga mwattu naye alabye biki ebyatuuka ku Kakwenza. Era Kakwenza yagenze mu maaso n'agamba nti omukyala ono yeetaaga agende amuggyemu amannyo, abeere ne kye bayita missing teeth, and upon smiling her mouth will look like vacuum spaces in Katanga slum. Owulira ndowooza omukulu ebigambo byadde bikambwe, naawe oba weesiga oluzungulo gezaako okuba ng'ogenda ku kibanja kye ekya Kakwenza Lukira Bashaija, mwattu naawe weesomere ku bigambo ebyo. Okakasize ddala nti ssente ze wasasula ku ssomero okusoma oluzungu mwattu wasasula za bwereere. Naye nga okusamarizinga posti
ensi eno yonna abadde agezaako okulumba mukyala wa muhoozi n'ebigambo ebikambwe bwe bityo. Naye nga ffe tugamba tuba tukuwa updates ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Likinga, commentinga era osubscribinge.